senga tusobola tutya okubeera nga tutuuka ku ntikko oba nga fembi tumala mu kiseera kye kimu. Nina omuntu eyambuuzizza ekibuuzo kino eno naye ate ngenze nkisanga mu bakyala naddala nga bambuuza senga bba wange amala mangu naye nandiyagadde nitumalira kumu. Omusajja najja nagamba senga nze situusanko omukazi ku ntikko nange njagala mutuuseko ku ntikko naye mmala mangu. Obuzibu oluusi tebubeera ku budde ddi bw'omala naye bw'oba oyagala okubeera ng'omala mu kaseera ke kamu n'omwagalwawo kamaliramu kubanga ekituufu kyo kiri nti binyuma mwenna ne mugwa wali ekikowukowu nga mwenna nga tekuli katoma. Kankubuulire naddala mu abasajja nze mbakwatibwa ennaku ogenda nodda ku mwana wa munno oba ku mukazi newafunugula ng'akutunuulidde bw'ati kati n'ogwa wali ekikowukowu nga mu butuufu gw'omaze ng'otuuse ng'obikkuse n'akutunuulira n'akupimapima n'agamba kati laba lino eddongo ng'oli wali eri wenna olinga omudongo owanise amagulu naye nga tewali w'omutuusizza. Wabula oba oyagala okubeera ng'otuusa omukyala ku ntikko mu kaseera ke kamu ng'olugendo mugenda dutambula mutuuke mwenna mumale mu budde bwe bumu, olina okumanya bino wammanga gwe ng'omusajja olina okutegeera omubiri gwo. Bw'omala okutegeera omubiri gwo mulina okubeera ne communication wakati wammwe. Oba oyagala okunyumirwa okwezina, teri muntu asobola kuŋŋamba nti yanyumirwa okwezina n'omwagalwa we ng'omuntu gwe weeza naye you don't communicate, temwogera, muli awo mulinga bibumba, oli aliko gwe naawe oli awo wansi oli bibyo, tekigatta mukwano. Naye omuntu bw'oba mwogerezeganya kigenda kwanguyira okumubuuza hani otuuseewa owulira otya. Omukyala bw'akugamba nti mpulira nnaatera okumala kubanga weewulira, omukazi osobola okwewulira nti kati obwagazi bwenfunye oba tensioni eriwo mpitirivu esukka ku ya bulijjo, awo omanyira nti nnaatera okukola ki okumala. Omusajja alina obusobozi okubeera ng'asobola okubeera ng'ata amazzi mu kaseera kayagalidde singa amasitalinga omubiri gwe. Olwo batera okuŋŋamba nti senga ngenda nengezaako katekiniki bwe kati ate ngenda okumala amazzi nenjagala okumala ne gagaana. Omubiri oba tonnagutegeera. Bw'omala otegeera omubiri gwo osobola okugasiba, osobola okukola ki okubeera nga gajja. Kyova lwoli agamba nti nze sisobola kufunisa mukazi lubuto mpoziko nga njagadde, nze nfunisa omukazi olubuto nga ye awangayira ku withdraw, naye eyo yabakugu okitegeera ng'omaze. Naye obukugu tubufuna through practice n'okutegeera omubiri gwaffe. So singa oba otegedde omubiri gwo n'omanya nti nze ndi bwe nti, kigenda kwanguyira okubeera ng'omukyala bw'akugamba nti munnange mwami wange mpulira nnaatera okutuuka ku lusozi gambalagala naawe n'osumulukuka. Mu kusumulukuka ekisooka omusajja buli bw'akuzina ng'akuzina ku sipiidi y'amaanyi, tension oba frequency ebeerawo wakati awo emuleetera okubeera nga sensitivity ye yeeyongera n'abeera nga atuuka ku ntikko mangu. Oba ggwe omukyala osobola okuyambako omusajja okutuuka ku ntikko mu kaseera ke kamu naawe. Abakazi nabagamba muyige okufugira abasajja mu magulu gammwe. Yiga okubeera ng'omusajja gwamuvuga nga si yakuvuga. Asobola okuba ng'akuli waggulu nga gw'oli wansi naye ng'omukontrolinga. Nti osobola n'okumulaba nti anaatera okumala n'okyusaamu katini nnyo n'omujja ku mulamwa n'adda emabega. Naye ekyo nakyo kikolebwa omukazi ng'akutegedde era ng'akumanyi ti omwami wange waba anaatera okumala agira bw'ati, omwami wange waba ali bw'ati agira bw'ati, oba n'okubeera nga muteekawo ka communication wakati wammwe. Iffe ng'abakyala kizibu nnyo okubeera nti ngenda catching up naawe nti katugambe nti gw'oyagala kumala ogenda kutuuka ku ntikko n'oŋŋamba nti hani mmala nti neekake nedda sisobola kwekaka kumalira mu kaseera ke kamu naawe. Naye ate gwe omusajja okisobola kubanga iffe tuli banjawuloko ku mmwe, twatondebwa balamu, obwagazi obwammwe bwasukka ku bwaffe bwanjawulomu. Gwe just ekintu obeeranga like switch gye bajjako ettala ne lyaka ne liddako nti nze singa nze mba nsazeewo okufuga switch eyo mba nsobola okufuga ddi lw'ofulumya amazina ddi lw'otagafulumya. Bw'oba osazeewo okufuga switch eyo nga ggwe osobola okubeera nga ggwe asalawo ddi ettala we lyaka ddi lwe litaaka. So it's just a simple like kantu kati nnyo bwe kati ate nga kangu koyina okumasitalinga. Kati gwe omukyala oba oyagala okumalira mu kaseera ke kamu n'omwagalwawo naawe osobola okubeera ng'okikola mu ngeri bw'eti nti omusajja bw'omulaba ng'atandise okuwoomenkereza oba ggwe
bw'otuuka ng'owulira otandise okwagala omusajja like owulira otandise oba oyidde onaatera okutuuka ku ntikko osobola okusalawo omusajja n'omudda waggulu n'omuvuga bw'oba nga tosobola mufugira mu magulu omusajja ebiseera ebisinga tomufugira mu magulu nga tomumiima buli bw'omiima omukira omusajja amala mangu buli bw'omiima omukira omusajja amala mangu lwa nsonga ki nti sensitivity eba yeeyongera aba akolobola ebisenge by'emmana oba aba akuutiiza ku bisenge by'emmana byonna so buli bw'abeera nga mwayingidde awulira mulimu ebbugumu ate ng'omukutte omumiimye kimuleetera okubeera ng'oluusi kigenda kumuleetera okumala olabye bw'ogenda okumala mu kaseera ke kamu naye oba si kyo osobola okusalawo okugamba nti kamudde waggulu mbeere nga nze ekintu nze nkola ki nze nkyevugira okusinziira mu sitayiro gye njagala ku sipiidi gye njagala awo nno nakyo kiyinza okwanguyiza okubeera ng'omusajja omutuusa ku ntikko mu bwangu ddala oba mu kaseera ke kamu nga mutuukirayo mwenna kubanga yo omusajja buli bw'oyongeza oba buli bw'omuzina oba buli bw'omuleetera okubeera ng'asubbalala okusinga w'alina okubeera atuuka mangu ku ntikko oba okitegeera kyova olaba nti omusajja asobola n'okutuuka butuusi mu magulu go n'amalira awo nga talina gye yeeyongedde maddu abasajja balina amaddu baatondebwa nga balina amaddu mangi bwe buzibu bwabwe obwo oba bwe bunafu bwabwe so byebyo byange temwerabira ku subscribinga ku likinga commentinga n'okusharinga bananga abasharinga mukola kya ttendo guys thank you for loving me ate gwe abeera nga buli kenteekayo no matter what ojja banange kano kalanga ak'enjawulo nina abantu abali basindikirako whatsapp ku namba yennyini eno gye tuteekako message zaffe munnange ne sibaddamu it's not because nti message saaziraba banazignoringa whatsapp yafunamu obuzibu n'enkyusa essimu bwe naloginga mu ssimu empya so mwe mwasigala ku nkadde message tezajja ku eno ssimu mpya so omuntu yenna nga wansindikirako bambi message ne sikuddamu nsaba onsonyi bwonjogera kino kiwezezza kati omwezi mulamba nakolako post ku YouTube nakolako abalina enamba yange I don't know nakolako status but I don't know oba omuntu asobola ojjala simanyi so nagezaako okulaba nga mbategeeza ekyaliwo naye nga byebyo mbaagala nnyo bantu bange temujjanga okwo mbatumidde okusinziira yonna gye musinziira okundaba okumpuliriza wonna ka audio kano ba video eno gwoba ogisanze nga tebivudde ku Senga Face nga si bw'obirabidde manya bumanyi nti ensibuko yaabyo eri ku YouTube channel gye bayita Senga Face 256 jangu osubscribing obeere ng'otwegattako ogenda bugenze mu ka search engine awo waggulu oba mu kantu kano ke banyonyerezamu n'oteekamu Senga Face 256 bakweta butereevu ku channel yaffe n'obeera ng'ofuuse kitundu ku ffe baagala nnyo bantu bange mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.